Mama Maktumu kasuka kuimbira akaimba kama Mama Mubutuufu tolina duplicate yenze ndibera wotya otali nnyabo Mama tolina sente Mama tolina zaabu naye omukwano gwa mama tegusangika ulira malwaliro gye batuzaalira bingi ebibatuukako luno lutalo lw'okuzaala bamaama balufiiriddemu naye era maama ne bw'aba ava mu bulamu bw'ensi olulaba ku kaana ke maama agenda asimayiringa ye maama abeerawo paka ku ssaawa esembayo we bagambira ab'emikwano embeera ng'etweraliikiriza maama yakwata akatunda n'ateekawo ebyenyinyala yakuba omulanga ng'alaba maze otaawa mama wange so sweetheart bangi bakujajinze abamu bakujajinze abamu boogedde byeboogedde naye sijjanze kujajinga olw'ensonga nti wakiri wasobola okuza omwana ono obuto n'otamujjamu n'omukuza kubanga olaba ne Uganda waliyo abantu bangi abakyala abazadde abaana ate ne babasuula ku nsiko ba mu kasasiro naye nga bali Uganda bwe tiyetaaga visa bwe tiyetaaga bintu by'amaanyi biri awo bwe tiyetaaga kintu ky'amaanyi kiri awo naye ate wali waneeno ku ddungu buli kimu kya ssente buli kimu kya ssente n'okuza olutonta lujjaamu bangi bazigizeemu n'obeerawo naye Maktumu oli wansasage taata so n'obeerawo so nze sijja kusalira musango ebisinga Mukama Katonda y'amanyi ffenna tuli baana b'abantu terina kusalira muntu yenna muki musango so gwe wenna atulaba ali ku Nyondo Media nkwanirizaako gyebaleko egy'olwaleero gye wakoze jjo yenze Nyondo Rozet ku Nyondo Media era nga bulijjo jjukira nti tuli wamu nammwe awonako olwaleero amawulire agaliwo galimuuko essanyu kaŋŋambe oba essuubi olw'ensonga nti vidiyo yaffe yasookera ddala maama bebe yali agezaako okuyita taata w'omwana abeere ng'ate arespondinga oba tufune ku nnamba z'essimu at least whereby yali tamanyi gy'ali tamanyi kikyagenda mu maaso n'omwami tamanyi oba mulamu oba yafa kubanga essimu zonna zaali zakola ki zakatingibwako nga talina wasobola kumujja naye Mukama Katonda alina ekisa mulungi nnyo era yensonga lwaki nti media kintu kirungi nnyo nti bwe twakola vidiyo eyo wavaayo abantu abaali bawera nga 6-7 abampa ennamba z'omwami ne bagamba Rozet omwami nti ali wano na wano ennamba yiino omwami ali wano na wano ennamba yiino so nga yali yamugezaako ddomunoonyako ebbanga lyonna lina okuva lweyazaalira ono omwana ebbanga libadde ddene naye nekituyambako abantu ne bavaayo ne batuwa ennamba z'essimu so omwami right now tuli in touch era n'amawulire ag'essanyu gensobola okugamba kubanga nali mweraliikirivu somehow nti tuyinza okubanga tujja kwogera n'omwami oba oli awo ataagambe omwana si wange omwana sinza muzaala naye ekintu ekyasinga okumpa essanyu nti omwami ono we nayogerako naye bambi response ye teyali mbi era teyayogera nange bubi era nkwebaza mwami gwe manyi ondaba ndi musanyufu by the way kubanga tewayogera bubi ate era teweegaana mwana abasajja bangi beegaana abaana ekintu ekyo at least nkuwa credit wakola ki teweegaana however yes wasula obuvunaanyizibwa that is it naye ate teweegaana mwana wandibadde ogamba mwana si wange simumanyi naye wakkiriza n'ogamba omwana waani wange yangamba 100% omwana akimanyi waani wange naye naawe tujja kusalira musango kubanga tuli baana b'abantu ali tugambe lwaki kino kiri naye nga at least right now waliwo at least essuubi so twasooka ne twogera bwe yamala okukkiriza n'agamba omwana Maktumu mwana wange messages zonna nzina wano ku simu bakuba nti ekiriwo tarecordinga tarecordinga mulungi mu kuwandiika taata Maktumu mulungi mu kuwandiika zonna nga bw'oziraba twatandikira eno nga twogera
najja nanziramu naye nga byonna byawandika biibyo biwanvu tayogera akola ki awandika buwandiisi naye gye kyaggweredde ng'agamba Rozet, the truth is Siri UAE ndi Uganda. Yamugamba kakasa taata wange nti kakasa nali banyala okuyamba ku mwana wange naye nange ndi Uganda. Yamugamba naye nga ate waliwo abangambye nti olina wooli kubanga abangambye abantu abatali omu abatali babiri era nga bali willing okubanga bantuusaako waali. Jangu taata era nga bali willing okubanga bantuusa omwami wakola ki waali. So Sanzo kulaba mami. So nga bali willing okuntuusa waali nange kye nakoze ne mugamba ekintu kimu nti tamakutumu bwabo tobugambye. The fact is ngenda kola ki ngenda kujja omanyize ze muntu alemera ku nsonga ebiseera ebisinga ate njagala nnyo mu bulamu omuntu ali fair. Omuntu atali fair mu bulamu bwange tuba tukwatagana. Ne mugamba ekituufu ngenda kujja kuba amazima gali tabadde ready okutambula ogendayo abadde bagenda okuntuusayo babaddewo nabadde ready okutambula okukola kyogenda nekakasida kituufu taliyo naye yamaze na responding oluvannyuma nanga omanye ekiriwo nti enzikiriza tukole ki tukwataganire wamu. So weebale nnyo weebalire ddala Maktum. So yamaze tata Maktum ekirungi yakkiriza baby wuwe tamwegana lunaku n'olumu bino ebisigadde oba mwabaki naye nze ekintu kinamugaa kiri ekintu kimu omwana wo omusaayi gwenda kusera nga musaayi gwo mukyala muleke naye tunulire omuki omwana at least nansuubiza tuwena kuyimirira wamu era tusaba Mukama Katonda omulamu atuteremu obwangu tubeere nga ate tonaba nakubuuza ku bantu soka obuuza ku bantu naye nange ndokopya nnyo abaagala mbalamusizaako nnyo nsubire Mukama mwenna abakuumye bulungi bambi temumanyi ssanyu lyempulira kubanga mami ono Katonda yonna gye yamujja yamuleeta ku lwange ate twafunye tata w'omwana nga tulaba ebbanga libadde netomulawo yeekweka tumanyi yeekweka naye manyi katukkirize nga mami wagambye nti yakkiriza okutwala obuvunaanyizibwa tukwatire wamu Mukama amukozese biremeko mambigambo naye atuukirize ekyo kye yagambye. Anti kati olaba nze Mukama Katonda nsonyiwe nze sityanyo mune kwagala bintu bya mpaka naye ate babyetaagisa I don't know kubanga the good thing ati wakola bampadde details bampadde buli kimu ekirungi twakwataganye era webale nnyo webalire ddala lwaki tuba tulina okukomawo ate n'okwebaza abantu abo abawulira emiranga oba abawulira omulanga gw'omuntu yenna kubanga abantu abuddeyo ne bampa ennamba y'essimu bambi babadde bangi mwebale nnyo mwebadde amutulaga omutima ogukola ki ogufaayo. So musharinga nga videos zaffe zineeno zibe nga zituuka ku bantu abo kuba naye yamutuuseeko naye yaŋŋambye Rozet mbaddeyo ng'akola ki anfollowinga. So batu babeera muzikava zaabwe nga gyebali omuntu gwe tunoonya nga gyali nga ne video egyokoza agikola ki agiraba naye nga tafunye obuvunaanyizibwa agamba nti owaayi kankole ki kankuteeko ka message naye nga kasita byagwenkeredde bulungi yakkiriza tubeere nga tukwataganira wamu y'ensonga enkulu. So nakola olwaleero ensonga enkulu eriwo nsaba Ugandan Embassy anytime tugenda ku arranging at least tubeere nga tukola ki nga tujja okuba nga tufuna ku buyambi kubanga era y'ensonga lwaki we muli wanene mu UA okuba nga mukola ki nga mutuyambako bannayuganda abali stuck. So mbasaba tugenda kufunayo akadde tubeere nga tujja twogereko nammwe bambi mutwanguyizeeko oba mutuwulirize tubeere nga tuyambibwako. Omukyalo ono tagenda kufiira wano ku ddungu n'omwana we lazimu balina okuba nga bakola ki nga badde ewaka weeve ebyogera byaggwako ebintu byatabuka embeera etabuka. So n'olw'ensonga eyo tusaba mwenna buli omu yenna gwe kikwatako oyinza okubeera eyo nga list olina kyosobola okontributingako okwongerako olina kyosobola amagezi g'osobola okuwa olinako osobola okutuusizaako eddoboozi lino nga tusobola okufunayo obuyambi y'ensonga lwaki tubayo tukola zi interviews zino tubeere nga tuyambibwako. So mwenna abavuddeyo ku mukyalo ono ne muyamba mugejje muyambyemu abamubuuliridde
bana ye mwebale nnyo mwebale ate yagenda kubasasula ne Mukama Katonda yagenda okubanga ate abasasula namwe abasharinga videos zaffe zino ne zituuka ku buli gwe kikwatako bana ye mukola kyamaanyi nnyo mwebale nnyo mwebale ddala kubanga ate naffe mutwanguyiza omulimu so byebyo I think olunaku olwaleero era nga ge amawulire ge mbadde nzize nago at least tata w'omwana yakoze eki yakkiriza okuba nga akwatagane wamu naffe tulabe nga ensonga eno egguka tusaba Mukama Katonda eka yabateramu obwangu ate buli kimu kibeere nga kigguka bwe okay uyita omuntu naguwulira okay so abagara munzikirize kubanga omukyalo ono mpulidde ng'ayamba abantu bangi era bangi abamuweera obujulizi amuyamba owamuyambidde ate newaka n'amufollowinga atuuse ku ki nyawo mama Fiina manyi ojja kundaba nkwegayiridde mami mpulidde abaana bangi bakuweera obujulizi ng'obayambye nange ndi wano olwaleero nkwegayira mukwano ojje onyambeko tufulumye omwana manyi olina obusobozi nsaba Mukama akozese ojje onyambeko nfulumye omwana mukwano neyanza mukwano njasanyuka nnyo onzizeemu nnyabo eyanza nnyo teyanze okay na buli muntu yenna ali eyo nga osobola okuyambako omukyalo ono banaye tumuyambeko atambulaze omwana ewaka omutima gw'omwana guluma tasobola kufuluma omwana amulese mabega alisita omwana afuluma ye nakola ki nasigala kubanga muntu mukulu naye nga byebyo olwaleero taata bebe tuli basanyufu katusuubire nti ogenda kukituukiriza kireme kukoma mu bigambo ddala kituufu tukwataganire wamu paka omwana ng'akoze eki ng'afulumye olunaku lwaleero katukomeko awo subscribinga likinga commentinga sharinga waako ono tunatandikira abato omulundi omulala twagala amawulire gabeere ng'ate gassanyu buli agaba gajja paka omukyalo nowafulumye omwana we mami njagala kwetondera maama wange yes mama wange mukyala Namatovu Harriet manyi naawe akatambi kajja kutuukako onkoledde bingi naye nze sina kye nali nkuddiza obaddewo ku lw'omwana nga n'omwana tomulabangako naye ku lw'omutima gw'omuzadde gw'olina wayimirira nange n'onkolera empapula z'omwana nga tomulabanga nako wabula nzikiriza Mukama kuntuuseeko olunaku lumu nsaba onsonyiwe maama byonna byenakusobya byonna byenkunyiiziza oli muzadde nsaba onsonyiwe omutima ogw'obuzadde gusigalewo kuba ndi mwanawo tekivaawo ekyo ndi mwanawo maama nsabira busabizi nkomewo gy'oli kubanga nga bw'okisaba nange bwe nkisaba nsobola okutuukako maama nsaba onsonyiwe onsonyiire ddala eyanze kale subscribinga sharinga commentinga tunatandikira abato omulundi oguddako